Kwano gyange mwenna abeekumira ku Yugi Updates TV mbategeeza nti mukola kyamaanyi okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Mukwano gwange gw'atanaba kuba ng'osubscribinga kutegeeza nti n'ogenda mu maaso obeere ng'osubscribinga yonna yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange ali ampuliriza. Kooti olunaku kooti eya Buganda Land leero mukwano gwange gwe ampuliriza etadde gwe bayita Anderson Bulola Anderson njijukira twamubawa luli eri twamubaleetera Anderson Bulola yakwatibwa mu kiro mu ttumbi n'atwalibwa mu kifo ekyali tekitegeerekese naye oluvannyuma twamala ne tukitegeera nti nno awambiddwa buwambibwa n'atwalibwa mu kaduukulu ka poliisi. Olwo nno abadde luzira nga were nnemba n'ebisango bye bamukaakaatikako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Anderson Bulola ateereddwa ne bamukuutira agende ewaka naye afube okulaba ng'omumwa gwe agufunira zipu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bamukkiriza bamuwadde beyiro bamugambye addeyo ewaka naye afube nnyo okulaba ng'omumwa gwe agufunira zipu gwe mukwano gwange gwe mulamwa gwe tuzze okwogerako olunaku olwaleero. Anderson Bulola tumujjukira bulungi nnyo ono mukwano gwange ndowooza kansooke nkuwe ku byafaayo bye engeri gye yakwatibwamu. Omwami ono yakwatibwa mu masekkati g'omwezi ogwa kangezeeko wano okujjukira bulungi nnyo gwe mukwano gwange ampuliriza masekkati ga mwezi ogwa Maaci ne Juuni omwaka guno nkiwa gwe mukwano gwange. Yakwatibwa nga asibiddwako emisango ng'ateebereza okuba ng'abadde akolokota Sipiika Anita Among ng'asinziira mu woofiisi ye gye yali akakalabiza emirimu gye. Naye oluvannyuma Anderson Bulola okusinziira ku suspect ze baamuteekako ku suspicious ono yali yaakagobwa mu woofiisi ye gwe mukwano gwange ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Maaci 2024. Olwo ngwe yali yaakagobwa gwe mukwano gwange jjukira ng'ensonga eyamugobya yali yakubanga yali akolokota Sipiika Anita Among. Yali amukolokota ng'agezaako amuwandulira ebigambo ebizito bye tusuubira ffenna nti oba byali bituufu oba tebyali bituufu tetumanyi naye kye tujjukira bulungi nnyo oluvannyuma lw'okuba ng'amaze okuba ng'asinziira ku mukutu gye ogwa social media ne Twitter zonna media platforms ze yakozesanga yanoonyerezebwako ng'amaze okugobwa ku mulimu ng'akolebwako investigation era bwe yamala okukolebwako investigation n'akakibwa okuba nga handing over ekifo kye baali bamuwadde nga deputy RCC for Kampala Central. Newankubadde yali amaze okugobwa nga wakayitawo ennaku 28 Anderson Bulola n'asalawo kubanga baamuwa options 2 okwetonda n'okuba ng'asirika n'agamba nti nno kola ekyo waakiri ndizayininga era n'asalawo n'alondako ekyokwegoba ku mulimu ng'ennaku z'omwezi 18 Maaci 2024 yasalawo yeegobe n'aresigninga. N'agamba nti nno ye kye yali ayagala ku mutima kisinga no ku mulimu ogubaali bamuwa ogwa deputy RCC mu Kampala Central. N'agamba ye ayagala kwekalakaasa, ayagala kudemonstratinga ku ebyo ebigenda obukyamu mu paliyamenti y'eggwanga ssaako ne mu gavumenti gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Ono nno bye bintu bye yali ayagala okuba nga ateekawo okwekalakaasa oba demonstration bye bimu wammanga bino. Yali alangira Sipiika Anita Among okuba nga tokyala okuba nga Madala ono yali tokyala kyategeeza nti yali mutemu Madala yali mubonyiibonyi ng'acunya mucunyi muwambi
ate n'ekisinga okubeera ky'amakulu yali muliwanguzi. Bye bigambo bye yagenda ng'agamba Sipiika Anita Among. Ffenna bwe tusuubira nti nno byandiba nga bituufu oba nga si bituufu. Gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV. Nkutegeeza muganda wange towerabira kintu kya kusubscribinga, gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV. Kaakati nno Anderson Bulola yateereddwa okuva eri Majestic Court Chief ku Buganda Land Court eyamutadde nga bamuwadde beyiro naye ng'agibeyiriinze n'obukadde 5 okusobola okusekiwalinga beyiro gwe mukwano gwange ampuliriza. Newankubadde yali asibiddwa nga kwegamba ng'ali mu kubeera ennemba n'emisango egibabirwako 6 egy'okwogera ebigambo ebizitowa nga laddu eri Sipiika wa Paalamenti Anita Among, omuli okulya enguzi obutemu, omuli n'okuwamba n'okucunya, nga bye bigambo byagezaako mulangira. Ono yakwatibwa ekiro n'atwalibwa, zaali ssaawa 4 era tetwamanya kifo kye yali atwaliddwamu. Naye oluvannyuma lipooti yafuluma poliisi naye nga tebalambise kyali kimuvunaanibwa mu kaseera ako. Paka kati yeekulungudde ebbanga kyenkana lya mwezi nga gumu ng'ali mu kaduukulu Luzira alya kawunga na bijanjaalo, gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu njijukira yavaayo n'agamba nti nno ndowooza abakola mu gavumenti abakolera gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni mukitegeere nti nno temuli mu safe zone, kubanga tuddukira Anderson Bulola ng'agezaako okuba nga awakanya nnyo opposition naddala Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'abantu, ng'agezaako okuba nga amukolokota ku ebyo ebyali tebigenda mu maaso bye yali akoonako mu ggwanga oba mu gavumenti eya Uganda. Naye kati bwe yategeera nti naye tali mu safe zone, kwe kulaba ebyali tebigenda bulungi n'avaayo ayogere, n'agenda mu maaso n'abanga atwalibwa mu kaduukulu. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'abantu n'amugamba temusuubira nti nno mmwe abakyakolera pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni muli mu safe zone, mukimanye nti muli mu danger zone era eryato saa yonna libbira, so mwandibadde muva mu lyato eryo mangu mangu nga terinaba kuba nga libbira. Kati ono asindikiddwa ewaka amaze okusasula beyiro ye ya bukadde 5, naye omulamuzi obukwakulizo bwamuwadde ng'amubeyiringa amuwa beyiro eno amugambye genda ewaka nefuba okulaba ng'omumwa gwo ogufunirako zipu. Kati nenjagala okwebuuza kuva ddi nga ba Majestic Justice Chief oba ne gavumenti yaffe wano be balina obuyinza ku mumwa gw'omuntu okubanga be bamusalirawo ddi w'alina okwogera naddi lw'atalina kwogera, kubanga bamugambye ky'oba tokola nsobi kwe kuddeeyo n'oyogera, fuba okulaba ng'omumwa gwo ogusibirako zipu, gwe mukwano gwange ali yampuliriza yeekumira ku Yugi Updates TV. Naye nkutegeeza tuwerabira ku subscribinga kweno channel, genda amaaso n'okuba ng'osubscribinga, sharinga alo baganda bange balina channels eyo ezammwe ngizaakuladda tikigana kunsharingako muganda wange gwe ali yeekumira ku Yugi Updates TV. Funa ne tubeera nga tuteekawo ekigambo ky'enkyukakyuka ne tukibunya okwetooloola eggwanga lyonna. Mikwano gyange abali e Bulaaya, abali emitala w'amayanja, abali e Dubai, Saudi Arabia, Oman, USA, UK, abali e Jordan, waliyo abali South Africa, waliyo abali e Nairobi, mwena bannange mbabuuzaako. Nyongera maaso n'okubalamusa mukola ky'amaanyi okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Mwebale nnyo, temuvaako, tukomawo n'amawulire amalala. Ngenda kukuleetera Zaake leero watwaliddwa mu kkooti. Ngenda kuba nkubuulira ebivuddeyo. Bwe kyoba onkolera subscribinga busubscribinzi, gwe mukwano gwange ali eyo.